Well, I am on the streets of Kampala, speaking to different people about the issue of, the government is planning to construct a road in the Democratic Republic of Congo, and that is something that we talked about previously, and it is going to be 223 kilometers right there in the Democratic Republic of Congo. It was confirmed by the government spokesperson, that is Ofono Opondo. And of course, today I want to know from people what they think, man, about this particular one. Boss, good morning. Morning to you, how are you? I'm okay. How are you doing? I'm good. Tulimu Independence Week, Sebo. Do you remember when Uganda got her independence? I think 1962. Am I right? 1962. Am I right? I think you're right. Yeah. Anyways, togere ku issue ya government okuva ngegamba nti egenda constructinga oluguudo e Congo. Okyogera ko ekintu ekyo? Ekintu ekyo tekyandibadde kibi. Yes, kubanga kizinga movement y'ebyamaguzi ebyo kubanga biyingira mu budde nafo bitwalira mu budde. Yes, naye ku mbeera ya Uganda eriwo n'obulwadde engeri gye butuyisizaamu n'embeera zaffe z'abantu mu Uganda ng'essaawa zino tetuli bulungi, tunyigirizibwa, malwaliro amadaga tegaliiyo, obulwadde bukyatutulugunya, nammwe mukiraba. So okukwata ssente ezo ogenda oziteeka eyo nga ffe wano ewaka tukyali bubi nnyo, ndaba nga tekikola makulu, tekikola sense. Kati bandikikoze batya? Nze ndowooza gavumenti yandibadde esooka n'ekwata ku bintu ebiruma bannayuganda wano direct. Yes, biri bituyamba naye waliwo ebituluma direct. Kati nga amadaga amalwaliro agataliiyo ebisaanidde okuba nga bikolebwako. Kampala okuba bwetonya abantu mbalaba bafa, emyala si mikole, enguudo zaffe nze vuga boda naye ogenda n'ogwa mu kinnya ng'oweesa omuntu noba nga ogenda mukola ki musuula mu mmotoka olw'oluguudo olubi. So ndowooza yandisoose nekola ku bintu ebiruma bannakampala wano, kuba ebyamaguzi bijja wano oluusi biyitira wano ne biryoka bikola ki bigenda eri, naye enguudo zaffe ziba nga mbi n'obuweereza nga si bulungi wano mu Kampala. Okukola oluguudo eyo tulaga tetuganyulwamu Sebo. Tuenza Sebo. Kale Sebo. Business egende teya boda. Business teyandibadde mbi lwakuba obudde bwe batuwa butono ate nga n'abantu ensawo nfunda kati zaafunda. Bozi bagamba mustopinga sawa meka? Sawa 12 naye ogenda n'owaliizibwa n'oyisaamu. Ng'olina otwala amata g'abaana ewaka. Yes Sebo. Tuenza Sebo. Amanya Sebo. Amanya bampita Martin. Yes boss, wasuze otya? Ndulungi Sebo, wasuze otya Sebo? Nasuze bulungi. Amanya gaffe gwani? Amanya gange nze Senabulya Geoffrey ndi muvuzi wa boda ku LDC. Yes Sebo, amanya bampita Melads. Twogera ku issue eya government okuvayo ng'egamba nti bagenda constructing oluguudo kilomita 223 wali e Congo. Kintu ekyo kyogerako ki? Nze ndaba yange kiyinza okuba nga kikulaakulanya bya busuubuzi wakati wa Uganda ne Congo. Nga wabaddewo kaŋŋambe okulwisa ebyamaguzi okutambula okuva Uganda ogende Congo. Kati nga gavumenti bw'erabanga okuyambako bali okubatereeza amakubo gaabwe kiyinza okulaakulanya sekita y'ebyobusuubuzi wano ewaffe, ng'ate Uganda eyinza okuba yesinga okufunamu okusinga Abakongo, nga Abakongo basuubula Uganda naye nga entuuka gye batuuka eno gye basuubula nga kibeera kizinga kibadde kizibu. Naye kati bwe bakitereeza ne bannayuganda bafunamu kubanga obusuubuzi babukoze eki buba bulongooka. Eyo yendaba yange. So olaba kintu kirungi? Si kibinze nga zikiraba mu buzibu. Kati enguudo ziri wano olaba nga zonna zirimu ebinnya tezinateerera zonna, gavumenti nevayo negamba nti egenda constructing oluguudo Sebo. Olaba kirungi ekyo Sebo? Wadde wano tukyali bubi ku nguudo naye tetuli bubi nnyo, naye ate nga oba okirabidde mu mbeera y'obusuubuzi nze sikiraba mu buzibu. Eno Independence Week Sebo, ojjukira Uganda lwe yafuna independence? Sijjukira bulungi. Ojjukira bulungi. Amanya gaffe Sebo? Nze Geoffrey Senabulya. Tuyanza mzee. Kale Sebo. Wasuze otya Sebo? Yatuse wasuze otya? Asuze bulungi. Amanya bampita Melads bakuyita ni Sebo? Francis Nyalwaya. Francis Nyalwaya. Yes Sebo. Obeera Muganda oba? Nze ndi Munyarwanda. Munyarwanda bite. Turaho. Anyways, Sebo, ndi wano njagala kubuuza ku issue eya government okuvayo ng'egamba nti bagenda constructing oluguudo e Congo kilomita 223. Ekyo kintu ekyo kirowooza ki? Bwe bati bakikoze mu mwoyo mubi si kibi, olw'ensonga ti mu myaka gya 1900 wakati wa 1901 ne okutuuka 1962 gavumenti z'amatwale zaatuwa amasanyalaze okuva e Rwanda
nga Uganda tena busobozi busaga tuusa Kabaale Kisolo naye nga nabo bali beetaaga service ogambye mwaka kyogo wakati wa 1992 amasannyalaze ago gavanga eri nga Uganda tena busobozi bugatuusa mu bitundu ebyo kati bwe baba bakoze oluguudo ku nsi ey'omuliraano nga Munnayuganda asobola okutwala ebyamaguzi bye n'abitunda ate nazza ssente kiyinza okuba tekikoze bubi naye ekiyinza okubeera ekibi be bantu abayinza okuba nga bakola ebyo olw'ebigendererwa byabwe bo ng'abantu bamafiya naye bebanga bigendererwa byakuyamba Munnayuganda kubanga bwoba omuntu atambuza ebintu bwoba obitambuza emmotoka nga nfu oba oluguudo nga lufu ne ssente zikwaki zeeyongera edda omuntu yavanga wano ogenda e Rwanda ng'amala ennaku 3 mu kkubo olw'embeera ly'ekkubo naye kati olw'okubanga amakubo malungi omuntu asimula no ssaawa 11 ez'akawungeezi ssaawa 6 ogw'ekyaba amaze okutuuka e Kigali ng'atunze ebintu bye ate n'enkya n'akola ki nadda n'akomyawo ssente. Embeera y'amakubo ag'ewaffe wano e Uganda ogyogerako ki ate nga bagenda eri constructing oluguudo? Wano mu Uganda amakubo gaffe mabi naye bw'ogeraganya ensi ezitwetoodde mu East Africa Uganda tuyinza okuba oba nga tuyinza okukwata kyakubiri oba kyakusatu mu makubo amalungi naddala ag'omu byalo kuba bw'ogenda n'otunula mu nsi ezimu nga Rwanda, Burundi, Tanzania amakubo gaabwe ag'omu byalo agatwalibwa district mabi nnyo okusinga ga Uganda okujjako ate amakubo aga central government ziri ensinga Tanzania, Rwanda ne Kenya bisinze Uganda okugafaako. Tuanze Yes, sir.